Gasimbagane ne bannamawulire. Gasimbagane ne bannamawulire wano ku Radio Simba. Peter Kibazo mu studios ogikwanjulira sizoyo otya ampuliriza. Atuse ku mulimu webale akola wonna wosinzira okuweereza tukwebaza okubeera nga okola bwotyo. Peter Kibazo nze ndiwo mu studios za Radio Simba okwanjulira program Gasimbagane ne bannamawulire. Na John Kakande ni na Aruna Kanabi Charles Romshana leero yatambudde nasembi okwogera naye ekironga ali Ibanda ayolekedde teyatambuza bigere naye bakiriza private means kati ali mu kibuga atambula Ibanda simanyi oba Ibanda border district ali Mbarara ali Ibanda nambuziza onootuuka keeru kunjiri nali nti wayi ndowooza nnyinza obutatuuka nnyinza okoma wano okumpi abatakyaze ampuliriza njagala kwetonda tutandiseemu kikeerezi tujja kwetonda olw'okutandika ekikeerezi ekyo kankikomyawo baŋŋamba nti bwe weetonda ate tonnyonnyola. John buuza abantu bannaffe mwenna abatuwuliriza enkyaleero mbalamusiza nemibaza okuba abawulize abatwesiga abatuwuliriza nonnaffe abasimba mbebaza mukulu w'ekibazo sagadde kwerabira njagala okusookera ddala byonna tusa okusaasira eri wawaddewo omuwuliriza waffe nnyo era nga atera okumpeera no bumesigi nga programu egenda maaso awadde London eyo bamuyita John Sentongo simanyi wadde mumanyi yafudde kikangabwa kyamaanyi naye tulina okusaasira eri famire ye ne bannayuganda bonna abadde naye ate mukyala we nasoma naye obusomesa ate era naye muntu yasomako emukono eyo ate nga ngejo eyo nyo omukono naye nga twaliko naye mu ngabo ne star nga naye alina emirimu gyakakalabizayo nga tanagenda Bungereza naye abadde muwuliriza nnyo era nga atugoberera buli kaseera kyankubye ensisi nalabyeko ngaaga nti covid naye naye ebintu ebimu bya social media watunakifuna ddala butereevu mu famire toyinza kakasa oba ddala kyekyo naye nakyo kisoboka kubanga abantu baffe bangi abafiiridde ebunaayira. Gasimbagane kanabinga bw'obuuza ku bantu kanabibuuza abantu njagala kulamusa ku batuwuliriza yonna gye muli n'okubeebaza lwakubawa essuubi nti embeera bwetyo bweri naye mpola mpola tujja genda nga tuvaayo. Nina mukwano gwange atera okukubiriza abantu nti obeere nga osigala n'essuubi keep hope alive nti essuubi lyobeeranga kuba bwogwebwamu essuubi sikyamulengera ennaku zino ebintu byonna ndudde nange omuwuliza era ndi mweraliikirivu kubanga naye tujja kumunoonyako. Era neneebaza ssebo sirema kwebaza Radio Simba nti mu biseera byonna esigadde nga obuweereza bwayo ebutaddewo eri abantu n'abatuwuliriza naddala mu diaspora batwala obudde bwabwe sebeera nzikiriza nkakase ne mukulu Bukenya nti obubaka bwe yantuma mbutuusizza. Daudi obubaka butuuse abantu teboogedde bayagala kumpayiriza nze nange nze sijja kubanga ng'abana abakola ki be babuuza ndi owaye batulabye bawadde omuceere sebo omulimu ndowooza yampa ne China China's second continent. Yes China's second continent namujjawo kuba namusoma nkyasoma China's second continent era mbadde nakajanyumya ne mukwano gwange mumalirize nti bannange
tebazze kusuubula busuubuzi baba n'okusenga bazze kusengera ddala wano mulina okubeegendereza. Ne Uganda mulimu abachina abagenze nga basenga mu Daudi webale eriyo ne migadde Los Angeles migadde nga nti mpiriza byenkuweereza juzi yangulidde ekitabo nangamba nti owaye ekitabo nakikugulidde naye okukiweereza sente zikubisa mu sente ezakiguze emirundi 3 naye nanga nti bebanagula olugira luti nga bijja eriyo n'omukulu omwe Bungereza naye yanga nti nina ebitabo byo wano bijja. Haruna amawulire weekend mu mawulire yakutandika mu bufunze nnyo nadde ndaba akantandikirewo Australia ng'ega nti okuzzaawo ebyenfuna byayo mu biseera bino ebyakazigizigi ebyali kijja kugitwalira emyaka 5 nengezaako okutunuulira ewaffe nga emyaka 5 okubeera nga baddawo we baali naye waffe nga tuga nti nsonga simbi nnyo tuwalizimu yekka yajja okuba nga akola ki ali affected naye wiiki weggwereddeko nga ababisomola baga nti gavumenti egenda kwewola trillion 1.9 aba private sector foundation bagambye na wiiki eno nti mu kutebeza kwabwe abantu miliyoni abakozi abadde ku mirimu miliyoni 3 mu Uganda obuzibu bunaggwera nga tebalina mirimu kituufu naye nga abasinga ate bali era mu private sector si ba gavumenti naye gwe tuggwereddeko ne gavumenti nti egenda kwewola za dola ziringa miliyoni 4 mu zizo esobola okubeera nga nti eteeka mu byenfuna naye okusooka eri enjogera yali nti kino kantu katono nnyo. Mukulu Kibazo era wiiki eno masiki zifuuse masiki sebo era we tutuyingiridde wiiki nga abamu ku ffe tuyiza okuzeekolera teekamu ndoze yange ogirabye you improvise naye certified ne factory ya maski nayo bagikoze eki bagiguddewo factory ebadde ekola n'ebirala anti kati yataddeko maski era bagenze ne bagironchinga president n'agamba nti bino bintu birungi nnyo naye gyongereko nti ya mu China naye chairman wa board mu Uganda omusuubuzi omutulumufu kekali akatabo kosoma ne minister ye nalabye ali mu naye era mu ngeri emu ne tulaba permanent secretary wa health nga mukulu Diana era sebawo ensinzidde okwambala yange nanga nti maski naye oli agenda okulima ajagazaaki waliwo omukadde ali eyo talina n'abantu bali awo maski zandibadde z'abana abantu bokka abalina obuzibu nanga naye ate ne kana akantu kangu nnyo kuba naawe osobola okukeetungira n'oteeka ku ki ku mumwa so nendaba nga position kati tulina bbiri egamba nti eri ngeri certified by the Ministry of Health era sebo waliwo PS wa health aga nti kastofu n'akantu akakola ki waliwo no story yali ku BBC wiki wedde yali mpaavu ddala ng'eyoga ku bigambo bya mask nega nti kalubi abantu noli ne baba nga afunye scarf katambala n'osiba ku mumwa abakyala bafa abasiraamu ababadde bambala sitira tebeetaaga yatambula butambuzi abadde oledo mu mwango n'ennyindo yasigazaawo amaaso ge n'omutwe naye engeri gye bijjamu ebyo nti buli muntu naye PS namutunuulidde bulungi nti oli oweeri ali eri agenda mu nnimiro ye aliyo yekka oba bali agenda kusiigaani oba ani agenda omusiiga nengamba okay kati nange era Kibazo bwe tubadde tujja sambuza oyina masiki nimbe teweeraliikiriza omukyalo ngikoze ku maca omukyalo omu yali mmotoka ne bbaawe nga talina masiki namugamba nyaavu tukutwala ku poliisi kubanga toyina masiki naga nti kati nze ndi ne bbaawe kati nasiiga munne bwayita yesamula bali mu nju babiri bali mu mmotoka babiri mwagenda ayita wayimiriramu mukulu Kibazo ensonga ya public transport nayo weekend ebadde nga weri
ebiragiro ebipya ebizze omuli okuba nti n'abatakisi balina okwewandiisa ate eggulo bagenza okutuukayo basajja batu ate mugende ku Kittante primary essomero lyaffe bagenze balizinze ate nayo poliisi yabatudde kakaaba nti ate muzze wano mutaddewo olukuŋŋaana egabambi n'obasaasira abasajja batungola nti abakola ku nsonga be baleeta amateeka ate be bamala ne baba nga tebafaayo ku bantu nsonga situmanyi bwe zigenda kuba ensonga ya kafyu nayo sebo abalina ebidduka bwe bakomawo baga nti nalaba ne palamenti nabo baga weekend nti nedda bandigyongezaayo etuuke ku ssaawa 2 awo tujja kubanga tuddayo naye poliisi naye ega nti essaawa ejja kusigala nga yeeyo tewali kudda mpozi budde bukukwateddeyo yimirira wano osule mu mmotoka yo tunakuleka n'ogenda enkya n'abamawulire nabo sebo bage newankubadde oyina sitiika mukulu enanga yagenda biri byali byaluli kati bino biki bipya okujjako ng'otunnyonnyodde nnyo mu sekita y'education mukulu kibazo tubadde tutunuulira era university zitandise ezimu okujjayo ennaku kwe zigenda okutandikira Makerera asuubira nti nga Juni 2 ajja kubazeemu Mbarara Juni 8 bayongeddeko sebo omuzungu akataka raida nti naye kinaasinziira ku minisita wa education byanaaba ayogedde Kyambogo aga nti ye wakati aidha 2 o 28 communication nti kanabi ministry of education yawandiikira universities zonna nezigamba mutuweereze enteekateeka bwe muteekateeka okuggulawo n'okukola mu process y'okuggulawo enkola ne babawa proposal kati ministry newandiikira ebitongole byayo ebirala kuba nalabye ne National Council of Sports yawandiikidde sports agencies zonna mutuwe bweneemala egenda byaggregating ebiteekewamu mu pulaani eyawamu eyaddi kuba nyazi sembe nyate mugenda kuggulawo kati gitwale mu parliament agasembeyo sebo bagambye nti minisita akyebuuza nawe ekyo kyennyini kyembadde nkugamba briefing gyabadde agenda okukola ku nsonga eyo ekyali bwana amala okuŋŋaanye ne baddayo ne babyaggregatinga ne babiteeka wamu ne babireetera mukyala Kadaga mu palamenti n'ababaka naye maama yali yajja dda ne programu yasooka naddako eyokubiri eno lwaki yeeruddewo nnyo ng'ate bakyebuuza jjajja musajja yali amaze okuga nti nabo bagende bakyebuuza katulinde naye university ezo zabadde proposals zaazo naye mukukibaza ate ekyo onsonyiwe okuba nti tetunatuuka mu kubaganya ekyo sikitegeera kyogambye nti bali baasaba bano kubanga nze nsubira nti bali be bandigambye nti okusinziira ku bakugu abasawo lecture room standard operating procedure enakwabweki kati mmwe mulabe engeri gye mu implementinga mu standard operating procedures naye toŋŋamba nze kati mbuulira onoteekateeka kuki Yohana bagiyita bottom up planning eri best kuki nganze owa bottom byali byange naye eyasooka yali top galawo kakati okay lwaki tebagambye abatakisi nti mukole standard operating procedures ezammwe ezo nammwe mutuwe proposal eriyo sector bansonyiwe netonda okuseka kubanga ewaliwo eyakaya feedback nti tuseka nnyo mu nsonga kakande eriyo sector zo consulting ne mukola mu eriyo sector zokola enforcement eriyo enforcement jekola eriyo boga nti why tukikiriza lwaki omukulu Kakooza tiyamaze kwebuuza ku bakulembeze bananyini masomero ga private oba balina obusobozi okusasula omusaala nga tanayisawo directive nti basasule iyo directive yabadde yakubala kati eyo enforcement yadakula enforcement but that is purely for the public gallery nabadde ntunula oyina essomero nga lyo lyennyini terisobola kwesasula kati omugamba nti tisasula omusaala kulutubaza ensonga eyo ndowooza banadde ntunulira mukulu Kawujja omwogezi wa KCCA banange mutusonyiwe ebyo ebibaddewo naye mmwe abantu bwe mutuula mu ofiisi eyo
ye mwami Kakooza nti ezo entebe ezo ze mbeeramu ne muswinginga mukwano gwange ne zibalowoozesa nti abalala bonna ngeyo motudde Betty mukyala Obote alina okubegendereza abantu ba KCC abo bajja kumutomeza tugenda nolangira nti okutandika enkya bajje naye nga twalina nteekateeka yakuwandiisa olaba bateeka minisita si minisita tulowooze mu sekiteri nga nekitaka yenyini yekwese talabika kujaali minisita ekisooka tewali najjudde ofisi ajakuga nti abaye kameeza k'omukulu ajja nkatadde wano secondly nobagamba nti kakati obagamba abatakisi bajje mu kibuga John awo tugenda kudda batambula batya okutuuka mangu nnyo omukulu kibaze education tuvuddeyo naye ensonga z'omuwendo gw'abalwadde mu Uganda nazo kati zigenze waggulu mbadde nkebera si balwadde abayina covid kati bamwakyusiza bintu bibiri byanjawulo nali wano omanyi nafuna okuwabulwa okuva ewa Dr. Specioza wandira si buli bamwe alina covid yaŋŋamba nti bw'obeera ne covid tobeera mulwadde obeera oyina virus ereeta obulwadde nanga nti si buli alina HIV nti alina AIDS awo ndi mu kirasi sebukati nsoma nti bw'obeera ne HIV ne tukumaniginga bulungi obeera ne virus tobeera mulwadde era juzi weekend ondooza lwe nalabye ka video akabadde katambula ku social media baba n'abalwadde babakwata ya blue era bwakubaate mmwe abamu temusoma mawulire mwagala ga bwereere ensonga eyo twagiwandiikako ddamu akulira mulago yagamba tekyetaagisa nti buli alina covid atwalibwe mu ddwaliro asobola n'okukolerwako ewakaawe era mulago erina keesi gye yakolerako ewakaawaayo naye kakati tutadde abantu mu kutya ekyokubiri kankugololera abatuwuliriza bakutegeere bulungi kubanga era mbadde mpulira abantu nga batamatama ebintu yogera butereevu nti abalina covid abavuga trailer n'abo abakwaganya abavuga trailer beyongedde kubanga bwogamba nti bannayuganda oleeta okutabataba n'okutiisa ensi kakande that is your communication bwe bwotyo bwebalenyo abantu nti community infection bwe kiba no kati kireesewo obuzibu tukitwala emirundi ebiri waddewo keesi y'enazigo ndowooza sikai n'ekizindaalo nekigenda n'RDC n'avaayo ekyalo kyonna nekikola ki ne batandika okuyigga omusajja bwe baga nti bwe mugee nti alina obulwadde naye yakola ki si mulwadde wabula alina obuwuka bwaki poliisi nejja amagye ne gajja ekyalo ne kiggwayo bonna bayigga omusajja neyekweka musiiringi sikeye yaani agireeta kakati yeno gye batugamba nti omuwendo guweze 431 gwe goga nti abatuleera n'abalala naye we tumaliddeko wiiki nga bannakenya n'abenyenye abaherese era bagamba nti kubanga waliwo ebifaananyi byenalaba ndirireeyo nga bagenda okukwata omuvuzi wa trailer kwandibadde kukima si kukwata omanyi okukwata kyekimu kubicreatinze impression walabye ku video eya binade ninga bamutta bwakola style kyekyeto omutawana okusinga omunene sinaliyo ya nazigo wagirabye ekyalo kyonna nekiggwayo n'ekizindaalo kweganga balinga abagandi omutujju wuuno ayina covid nga beetala badde nebibombola gomanye amagye kyegitegeeza okujja kukya gafuba kugana agabadde gagabe emundu zizze bano bambadde obukookolo kati eyo nasikeya naye sebo bwetumaliddeko wiiki ngaabadraiva b'ekenya bagamba nti gavumenti yaabwe bwenaaba teteeseganyiza naye Uganda ebyokusala ensalo okujja eno nga bavuga ebimotoka era ndi wano eri abaali mu transport union bampeereza ebifaananyi ku booda bakoze ekirivu obungi kubanga ebadde ensonga nkulu nnyo trailer tezisala kuva eno bagaga naye ate ne capacity ekebera nayo nalabye abakungu b'ebyobulamu ndabyemu n'abajaasi naga nti tetulina samples bwe tuzijja wano tulina okuzitwala ettororo ate zirina okumala ennaku 3 kati
gwe muvuyo ogwo mukulu kibazo gwe tulimu ndowooza guddayo eri kibazo waligamwe directive emmere atuuke wamu ebyo byaggwadde waffe baatuwa emmere nawaka wenyini baatuwa emmere abawerako baafuna naye jo saategedde nina be nayogedde nabo mu bitundu by'ennansana and I expected but Wakiso omu yafuna Nansana municipality abantu baafuna emmere naye Nansana ate kinali simanyi nti biliyoni 5.9 parliament zayisa ez'emmere tezaavaako mmere y'ewakiso zakola wano okana Kampala naye n'emmere y'ewakiso abadonatinga bawaayo ndowooza emmere yaabwe tuyamba abatuuliza mukulu Kakande naddala kino nja kikuteekako. I think public playing role yayo mukulu yaleeta ebiragiro twaguma ne tukkiriza sawa ya accountability etuuse tuddeyo tutemeeteme ambulance ze baatusuubiza KCCA yagandi egenda kuteeka buli wantu zaalabika ezo sente zaalagawa ebiringa bya taxi akowa yafuluma ampuliriza gasimbagane ne bannamawulire wano ku Radio Simba. Peter Kibazo mu studios gikwanjulira John Kakande Haruna Kanaali. Oli makatika gasimbagane ne bannamawulire. Gasimbagane ne bannamawulire wano ku Radio Simba. Peter Kibazo mu studios gikwanjulira John Kakande Haruna Kanaali. Kibazo adegana naye obadde tukyabuuza nedda saawa ya accountability gye ngamba naye mbadde nerabidde mu mawulire agabaddemu mu weekend sebo banaddiini nga mwe muli ne Archbishop wawa akulira ekkanisa Anglican Church Dr. Kazimba Mugaluma ndaba bagenze wa national coordinator wa Operation Wealth Creation newe baga yagenze Sipiriano samulabyemu naye nasigadde neebuuza nti naye mbadde manyi coordinator yandibadde agende ewa Kazimba naye Kazimba yatambudde n'agenda abakulira institutions yambi ne mubajje ndowooza abakulira institutions zaffe batuyambe tebazikakkanya kuzituusaawo. Dr. Kazimba Mugalu bw'atuula ku lutikke Namirembe abeera wa ggwanga basale bano bonna abalala yandisitukidde omuntu omu yekka president nakyo kimmenya omutima naye yandisitukidde president yekka. Dr. Kazimba bano basale obasamoninga wabaga okulaba bajje Namirembe kiringa ne Seka Mubajje in spite of biri ebizibu ebirala naye oli mufuti waffe wa Uganda bano bagamba mujje odikaze baagala ne balekayo kabula ndoza yakyali chairman wa Intelligence Council Mubajje ndowooza bagenze nembalaba ajje ku ofisi yammwe ku Intelligence Council naye ziraga mukulu n'ambatuuza sanyusemu okuba nti Sepirian ekiyabaddeyo najja ndoza yaweereza ndowooza status yayinza okupanga situgamba agenzi yakoze ensobidde nsonga naye kuba simanyi si mu gavumenti ate nemugenda nemutulawo ku butebe yatugamba nti eriyo gavumenti ne deep state oyo mu deep state w'amaanyi kati babadde ba meetinga deep state kati anti bw'oba meetinga deep state toleeta kamera kuba engeri nayo gyetalabika mugenda kyama ne mubogera ebyammwe ne muvaayo naye byabadde bimu ku bibaddewo mu weekend naye ng'ensonga enkulu gyabadde boogerako nti mayi baagala balabe enkulaakulana y'abantu naye nga nti naye kyaki manye erina ne development arm ndowooza inaagikulira yandibadde nga naye nga nti saamatidde bulungi byonna bibaddewo mu weekend. Kakande transport entambula naddala mu Kampala omanyi bwe nawuliriza communication nengisoma eya mukyala Betty Amongi anti kwe toyagala muyite ani mukamwana wa Bote sinze saagala talyeyita si mukamwana wa Bote bwekiri naye talyeyita ate omanye no weekend sinze tegaga nti toyagala kujjukira Bote lwe yalumba olubiri kati tubeera twejjukanye mubibaddewo mu wiiki naye mubaddemu ebintu ebisesa
nga nayo waliwo leseeyo Charles Peter Mayiga si ensonga enkulu ensonga enkulu yagambye nti omukulu alekeraawo okupapiriza East African Federation mwami omukulu ow'entebe alemeddwa okukola ku bya Uganda ne federalism ya Uganda n'amalwaliro ga Uganda n'amasomero ga Uganda ayagala atwala omuvuyo ne term limit ya Uganda ayagala atwala omuvuyo mu East African Community kati oyo yayogedde ye CPM gwemmanyi so no wetafaali ono ayogera mu lukiiko ono yabadde ayogera bino Charles Peter Mayiga yoli gwe nina mu simu yange munnabateeka omutendeke omanyize mu simu yange sikyusanga address mwinanga CPM oli asimba ensonga kati Katikkiro oyo muleka yenu ne kati ono yayogedde ensonga n'agikakanya naga nti leka kupapiriza bintu biri bino bikulemi ebitono ogende ku biri ebinene soko kwate bino male okwamalizinga bino byano bikoleko ne tukomewe Kampala wadega ku transport bwe nalaba communication ya minister ekisooka nti teri restricted to Kampala Capital City Authority eri extended eri kyebayita Kampala Metropolitan eriyo munamateeka omanyi nina bembuuza nemubuuza nti kati Kampala Metropolitan nanga nti wekiri mu bigambo police ekiina as an operation area nti naye minisita waffe wa Kampala taina authority over Wakiso over Mukono over ani omulala ali Metropolitan mulimu Kampala mulimu Wakiso Mukono Wakiso yeyetoolodde Kampala nana nti tabalina atuke mpiji I'm not sure bali baagala mpiji mukwano gwo Kamyanga akyali minisita wa Kampala yali agamba nti obuyinza bwe ku Makayunga Chawo wonna minisita waabwe lwaki Betty tomuleka Betty baamuzaako mu kisiikirize wano Kampala naye ensonga si Betty yagireeta yatandikira ku bidandisa lye leka Betty atwakiriza butuukiriza bya muzeeyi wa mitakibazo naye bwe tugenda mu kifaananyi ekyo management of the transport mu Kampala Wakiso n'awalala wonna because finally hotbed ya transport eri Kampala bwensimbula erukunjiri mbeera njolekera wa Kampala eyasimbudde Kitgum okujjako agenda okwekoonera wali ku Kamdini agende Arua naye abasinga agenda okuva Arua abayiwa Kamdini bayiyewo naye ng'ayolekeddewa Kampala kati awo we wali question ogenda ku managinga otya transport nemu process ya management what is the role of the local governments of the local authorities kuba ekiwandiiko kino kyafulumye nga wamuganda nga omulodi mu mupiira tugiyita loop nga baba loopinze omupiira gwababuuse bubuusi bagulaba eri mu maaso wait a minute so why do I wake up to go and elect a leadership in Kampala if a certain appointed Betty Amongi will make the directives atula mu cabinet makanya mukwikibazo ensonga eno nkulu ddala era tunogikwata n'obwegendereza ekisookera ddala egasse ebintu bibiri era nsuubira nti awaliwo obuzibu bw'amaanyi era nsuubira nti abavudde obuzibu bwennyini businga obunene erina egasse ebigambo bya COVID-19 neyeyambisa COVID-19 okukola bye bayagala okukola enteekateeka gye bayagala okukola ki okukola nga COVID-19 tannabaawo kati ne bakola akatogo era nga omanya akatogo oluusi bw'okalya kayinza okuleetera obuzibu
naye nafumiitirizaamu nga kiki nyinyi kyobuuza kyenanga kineebuuza nga maze okusoma ekiwandiiko kya minisita Betty Amongi neŋŋamba kaakati wali waffe kukuba erigenda okuva ne Mansuba ogenda Endejje abatakisi byakolawo kapaaka kaabwe mulimu emmotoka ziwera ddala nga zino kati zikunyuguza mu 10 n'ogenda waggulu tezijja Kampala bwe ziva eyo Bongole, Kanaaba, Wawa, Kibutika, Wawa zijja butereevu mu kapaaka awo nezikoma awo nezeddirayo zisaavinga bantu beeyo nkakasa ebitundu bingi birina kati enteekateeka eyo mu area yeteredde Kampala nebuuziza naye nga tuli mu Makindye Ssaabagabo municipality Wakiso kaakati ono ng'ayogedde nti Kampala Metropolitan neŋŋamba gwe Betty ne Engineer Kitaka n'aboogerera Kawujjo mulagidde watakisi oyo akola Namansuba Bongole ajje yeewandiise e Kampala oba nedda ekyo nga nkyakyebuuza sikitegeera kubanga tekiri kiriya abaagaseeko bw'omala okwewandiisa ewaabwe ng'ogenda Ministry of Works ng'ekuwa ruutu chat kaakati neŋŋamba okay bwe mbanga ndi nga nze ndi w'entebe naye nga zijja abantu entebe nembaleeta e Kampala nembajja e Kampala nembatwala Entebbe nange ondagidde nzijja e Kampala nebandiise oba nedda abo yabalagidde naye awali interesting Nyendo Bukakata nvuga Nyendo Bukakata nvuga tekisi yes ekiragiro kino kiina bwe kinkwatako oba sebo sebo avuga wali ye bwava ekibuga oba mukono Katosi mukono Nkokonjeru Katosi nange ondagidde oba nedda hegambanga nga sikitegeera ekiragiro kati kyandibadde kya Katumba Wamala awo nga ndabawo obuzibu nti sitegeera ddala kiki kyennyini ekyokubiri nga nti nengenda okuwa luutu tojja kuyimirira buli osanga abaffe bagazeetinze stage olwedde sinakitategeera weziri ewamu eyo gyoyita ozabyeyo nti waliwo stage kati bwe mba nva e Kampala ngenda Bukoto waliwo stage awo eziri gazetted nti watakisi alina kuyimirira wano weziri ezo olwedde sinakitegeera egamba nga mulimu ebintu bingi nnyo ffe mu taxi tuyimirira mu maaso awo kakati ebyo nga sinabitegeera bulungi ekyokusatu nga abakulu abo mu COVID ono bagenda first of all nga COVID tanabaawo nga mukyala musisi akyaliwo Jennifer Semakula mukwano gwe nnyo kubanga gomanyi gyali kakati oba bamusibira mu America oba ali wano simanyi waliwo aba Netherland omanyi John amanyi nti abantu bwe bamala okuva mu Grace tayagala kubeesembereza abongezeeri yali mukwano gwo nnyo New Vision yasinga okukola sente mu KCCA ku mulembe gwa Jennifer waliwo balonkinga sebo akola story wano ku muganda wange Lukwago sebo bya 2018 ate nkomyawo mu 2020 naye tena kutegeeza nti baliwo sente funding eyajja okola feasibility study ku Old Taxi Park ogizimba mu ngeri ey'omulembe ekolebwe oba yakalina mmeka simanyi naye nga bali batuwa sente for the feasibility study era
nga batutegeeza mu kiseera ekyo nti yali plan naye covid era ne basaasaanya artistic impression. Not the architecture ne artistic impression ng'erabika makula naga nti wano kati abantu baba bali mu lockdown ng'omukulu kitaka ategeeza nti kampuni bbiri zimaze okuweebwa tenda ez'okukola on tax park kati ategeezeza nti ya myezi 3 ejja kwewedde eyo kati kitegeeza okuddaabiriza kuzimba uko si kuzimba kakati lwaki myezi 3 tezizimba kati obanga ogenda okukola ekiri permanent ekyomulembe lwaki kati opapa ku speed eyekizungizi ate nokikolera mu covid lwaki nakyo kiri part of the covid funding ekyo nga sikitegeera nti kiki ekigendererwamu byonna naye mukulu kibazo kyentowooza ekyokusatu kyenjaga okutegeeza abatuwuliriza gavumenti yatwala etteeka mu palamenti era nsoba zikyaliyo mukulu Mwanga waali wano sijjukira nti baaliisa naye ng'etteeka eryo ligezaako okukyusa management n'enteekateeka ya public transport ekwata ku taxi ndowooza baaliisa simwe mwagala bakonda sirowooza nti baaliisa derigamba nti owa taxi alina okubeera mu saako oba mu cooperative society kubanga bwekiri Kenya nti kanaabiwa ogula taxi yo togiteeka ku kkubo okujjako ng'ogitadde wansi wa saako sina naye batuyambeko aba parliament naye nzijukira ndowooza nti nawedde omukulu Katumba nga abyogerako naye ng'agamba nti bijja kutandika nti ebyo desi kati nti bajja kuwa kyayogera nti temporary chat nti kati eri ejja okuwa eri muteekere nendowooza nti ndowooza lale tena kuyisibwa yensonga lwaki bakikoze nti myezi gino egisigaddeyo 6 bajja kubanga bakoze eki nga baliisizza kati nembuuza nti olwanga tulinawo legal framework eteekebwa okay lwaki tolinda legal framework eyo neteekebwa mu kifo neteekebwawo eno kati enteekateeka eyakakati n'ogikola for purely covid noyawula ebintu byombi nti owa covid owa virus eriwo weetaaga enteekateeka abantu bongeri banaatambulamu nga tebali mu ddenja yakusaasaanya bulwadde oba kufuna bulwadde kati n'ofuna enteekateeka egenda okukyusa ebya management ey'entambula nga bwe birambikiddwa mu tteeka nga bikubaganyiziddwako ebirowoozo ng'okoze full consultation ne mukkaanya nti bwetuukikao kaki okukola naye kakati bano balinga bagezaako okuteeka mu nkola ebintu ebirina okuteekebwawo mu tteeka babipapirize babikoleko nga neteeka terinakola ki terinaba kuteekebwawo bulungi engeri ensonga gyona zinatambula mutanenda banga bagatisa ebintu bingi ate nga bizibu nga balinga oli yatugamba nti mu wiiki 2 masiki nja kubanga nzikuwadde naye kati wiiki 2 zigakugwako wawuliyo gyagabeyeyo masiki nga ne contract simanyi baba bazigabye gasimbagane ne bannamawulire Kanabi omanyi mu covid crisis eno mulimu windfalls mulimu abantu ebigugu bebigwiridde wiki eno nina wenali oba abasise ebigugu wenali nga mu mbozi za different businesses nga naturally ndoza mwangu ono ye yalinga atera okugamba nti abagagga abanagaggawala bayina okubeera nga ba offering a solution ku bizibu by'ensi ebiriwo obuddo abavubuka abatandika kati ekigambo abantu kye bafudde ekya bulijjo Zoom meeting suddenly backrestinze
into the prime biggest companies mu nsi bayisiza Facebook mu kutunda emigabo ku katale k'ensi yonna n'emigabo gyabwe kubeera egy'omuwendo n'emirala kubanga bayina solution eri ensi awo baayitawo abasajja ba Ford emmotoka e Detroit bwe zibatuulako ne bazuula nti zibatudde mu kifuba nga America enoonya ventilator zifuuse ventilator kati yakulembedde mu nsi yonna mu kukola ventilator si ku kiragiro bulagiro kya president but mu kwerecreatinga kati mu mbeera ya wano mu recreation eyo ndoza twali naawo olumu tuva wano tuvuga tugende ewammwe ngenda okulaba ng'aba Northern Bypass kasita baaga nti covid ne bawenya ku KCCA kiwaaye twagala kukola Kaleerwe Kaleerwe market is closed forthwith muli bachaafu tekacha muli ranaganye na nnyo of course Kaleerwe teyakyafuwadde jjo Kaleerwe teyatandise kuliranagana jjo Kaleerwe abadde talinanagana njawulo nze nali siitangako mu katale Kasubi yawo kuketegereza ne covid yo nonzayo wali kanaabi ngenda okulaba Kasubi ngamba so what is the difference what is the difference between Kaleerwe and Kasubi naye ndikibagwira era olwali okubagamba nti tugaddewo ekiro tractor yazatandika kukaaba teri yababuuza nti ate wano nze baali tebannansansula nze tractor nezikaako nze ekyaddirira mu kunyumyamu n'omukungu omu wa KCCA agenda kunsonyiwa naga nti omanye n'akatale k'Ekasubi ako katusumbuye ebbanga ti baagaanira ku luguudo kati tubadde twogera ne contractor nako tugenda kalangirira kali akalala kawedde twagala wano baveewo bagende mu kali konzo otyo nti nako tugenda kalangirira nti kuba nali mugamba nti bwina njawulo ki naga nti ne kano tugenda kabaaninga ti banaagenda okudda ng'oluguudo lukoze eki lulumye bo bagende mu katale konzo okay mu planning dewo kati then nojja n'ekya public transport Jennifer yagezaako ne bakirwaniramu ne Kayihura boda nzigo byete zijja kudda tugenda ziregisteringa Jennifer ne kimwokyera relationship ye ne Kayihura nebeera extremely strained kati olwaleero Betty Amongi aga nti boda mugirenga mubeerayo tumale okubateekere actually bwe batestinga Waters yali azigambye temujja kudda ne gamuwokya omukono aga nti wai tagataayo kya najjayo aga nti twabadde tuli mu kwebuuza one njagala role ya local government two government lwaki tetuwa blueprint nejja negamba bugambi nti wait a minute covid or no covid this is what we want to look like this is our mission roadmap egamba nti in the interim myezi 3 tujja kuachivinga ABCD mu myezi 6 bino mu myezi 12 nawe atumiza taxi Japan because this is also serious muwanga ayinza okubanga ali wana atumya matatu e Japan bandetereyo kamunye 6 tezijja kukola omulimu naye nga gwe mu plani yo kamunye tezigenda kuddayo kukola tax you owe it to the Ugandans okubagamba nti mumanyi nti mu myaka 2 okuva kati matatu eyakamunye eno 16 28 seat oba 30 seat nti bye wanga omusajja agula kamunye nga investment ya myaka 5 simanyi oba esinga waawo nti myaka 5 kamunye eno yegenda okuliisa abaana bange ne boda omugenzi Henry Kayondo John Kakanda senior counsel manyi bulungi nnyo muwanga simanyi oba yakolaganako naye nze namusoma mu mawulire ne wiki eno nina gye nakuŋŋaanyiza musizi ono yennyini yamureporting ayina we yali oba yali Makerere naga nti the leadership is empty headed ekintu ne bakikuba mu mawulire nekijja naye bwe kyamutulaga ndikutte bubi ndoza sibwe kyabadde ne Kakanda abadde ayogera wano nga naawe nkutunuulira wombuuza the role of local what government nenzijukira ekintu ekyo ng'ovuddeyo President Museveni olumu baali bamu interviewing naga nti UTC bwe yavaawo
did the country close? There is even a shopping mall down there. Netuwandiika mu sharia ati myaka gyawala nti bannange bukulembeze bwa kika ki buno obusanyuka ng'entambula y'abantu ekoze eki evuddewo naga nti waliwo naki shopping mall zino bye tulaba olwaleero mukwano yafa ze tulaba olwaleero byebyo kibaza ebintu ebimu byogandi singa nzirayo mu buvubuka waliwo mistakes zesandizeemu ng'ozirabye eno nga mukoze eki okuze waliwo inafunira ssente naye ng'amagezi gange gonna gavana nga siva mu gavana ndowooza kugula ki kati leadership eyo etalowooza gavana wandibijje ku muzindaalo omukulu tubadde tumusaba fe abagavana yandituwaddeyoko weekend emu ne tugenda nakalawo yabaganira dda n'abajimu abajimu agira abaleka naye fe atuweyo legends ball emu naye okuva gavumenti lwe yatandika okwejjamu enta obadde oyogera nze nja kutunula nnyo rolo ya private sector mu transport abantu ba bulijjo olwaleero bano boogabaganya nti jangu ku KCCA we wandiise naki ne bajja ne batandika okutekinga center stage nti n'ebitundu kakande byayogeddeko nga n'aba district bennyini eya Wakiso tebalinamu gaga nti awo twetaagawo entambula naye omusajja n'ajja n'aga nti bwowayi bw'otwala ekitakisi eyo abantu bakola ki batuula n'atandika ebyo ebyalo byoyogeddeko abantu ne batandika obupaaka bwabwe mpola mpola ne babeera ahead of ki bano abalina okututegekera kati ekizibu kya leadership gye tulina olwaleero mu ministry oba KCCA nti nga boogamba nti baddira ekigaali ne bakiteeka mu maaso gaki g'embalaasi ne mu mateeka gaabwe tebaliiwo kuyamba wa takisi ali mu public sector mu private sector ng'atuwa service ya transport okubeera nga agitereeza wabula balowooza kimu teeka ki eri mukola ki yendowooza gye balina neffe eri ku mawulire nti ow'amawulire ono tebatuteerangawo mbeera mpozi eno ya covid abaziriddeko oba kibazo oziriddeko oba mu budget mwalimu eza media nti nammwe mulyeko. Just recently, Judge Nagama Nabusai, I think now you know the media is also essential. Ne watch the parliament bangambi. Mbu yakasukirayo ba reporter bakakande n'abalala abali ku parliament. Nga relief. No. Leka kwitira kulimba. Ban. Kitufu parliament yasubiza abamawire abali mu upa. Banyenyula. Ndabyo mtawanga 10. Yes. No. Leka kubanga ekintu kimaze kitambula nnyo ku social media. Nga bakikoze anti parliament yagula. Naye bwa government efunye support okuvewa hamu okuvewa sudiri okuvewa ani tina buzibu ki communication department ya parliament begama ati abamawire abadde bakola tubakyakola bali baka tubaweerezeyo ku sente bagula akawunga. What is the problem with that? Nga kize candid overboard. Yes, kize overboard. There's communication written. I see now Tawana, as long as John, it does not compromise the integrity and independence and overboard of the tuchagala waggulu ku mmeeza si kukuyita mukasise ne ga wa ekibazo embeere kunyize kwatayo. There was a request. Mukolo kibazo njagala tuddeyo ku nsonga nti abasajja nga bw'ogambye Muwanga n'afuna sente ze n'aga nti ebutambala n'entambula singa nteekawo kikosta ekiva Gombe wano okugenda side eri yabiyiyiza kakati gwe gavumenti nojja luvannyuma noga nti wamma wano nkola ki nsobola okusolooza eri blueprint gy'obuuza gye tuyina okubuuza kitaka ne mukulu Katumba Wamala nti what is your plan ku public transport etali yawano yokka mu Kampala naye eggwanga lyonna njagala ombulire up country basi mekeza gavumenti zoyina. Government teina. Government is a regulator. Ne regulating ki ekintu kyetamanyi kiki kyekola ki
abantu be bagibeera mu maaso. Omubuuze amanyi lijueta the individual who lijuets ayinza okutuwa erinnya omanyiyo omuntu y'omu naga nti this is a single lijueta gomanyi. Kati kye twandikoze mukulu kibazo nze ku lwange twandibadde nga tamanyi na bbeeyi ya baasi. Waliwo omugenzi ekyo kikyamu omanyi eyo yenjogera omugenzi mulwana nayo no gye babeera nayo ku kkubo n'asanga owa poliisi n'amubogolera omanyi benze eno sente zeebula bw'abanga si endowooza yange mukukibazi kakubulire bw'oba manyi empuku y'abanyazi eri mu kitongole ekyo mu Ministry of Works ojo ogendeyo irabe. Private sector ya Uganda esafarinze nnyo n'abantu ab'enkola eyo sebalibba mu baasi mokka. Waliwo ekyafayo omugenzi mulwana batuga nti yabuuzaako omukulu ono ye muhakanizi kati PS waka nanga nti wali oddukanyizaako akaduuka yadde akatunda amafuta ga Tadoba olyoka ojje wano otandika okutuwa lecture yena omujena nyabe mutera nanga nti naye mwami gwe wali oddukanyizaako akaduuka buno obuwujjo simanyi oba kibaza wasenda woti n'okola ki n'omanya nti wayi nasuubudde ga 13 kati eyo yemu ku challenge gyokola ki gyoyina. Kati tuyina endowooza nti abantu ba takisi bayaaye atuula mu office abalabanga abaki naye these people are providing a service. Naawe wenyini abantu b'okozesa mu government toyina transport yabo toyina ntambula y'abakozi ba government toyina y'abaana b'amasomero nti wateekawo school buses zitambula fenna tudipendinze ku ki. Kakati olwa takisi mu paaka onsindise wakati kuba ogambye nti ensonga egenda kubeera paaka bagiddaabiriza for the next 3 months. Ono gwe wasindika mu covid takola gwe wasindika mu covid paaka si covid paaka tenaweza na wiki 3 anti covid tugaddewo emyezi egyo babadde tebakola communication ya kitaka gigendere ogijewo. Kakati okyo kikoze eki o disrupting the status quo naye totaddewo alternative. Paaka eyo ebaddemu abantu abagenda Entebbe abagenda Egaba abagenda Waluzira biki byonna bikoze eki Kyambogo. Kakati ezo emmotoka zigenda kuddawa naba kyenvudde nkubuuza nti abantu abamu abo batulekemu okutambula ogenda mu Saafi ng'ogenda Kyambogo ova katugeze na Mirembe Road oyitemu Desaidi eri ate oveeyo okomewo eno. Does it make sense? Naye ona planninga yatudde mu ntebe ye aswinginga alabanga owa takisi omuyaaye naye owa takisi gwayita omuyaaye ye yasobola n'okuyiiya n'aga nti ne wano wakola kuba Usaafi gye bakayanira era waliyo abatakisi abaasookayo. Naye bino nga tubizizza ku bbali nze ku lwange ndaba okusinziira ku bino ebiriwo tuyina entalo ez'ebyobufuzi mu Kampala nazo abantu beyambisiza omukisa guno ogwa covid nti you have to disrupt power base your opposition yeno okubeera nga we tunagenda okuddiramu ne Lukwago kuba kati waliwo abaganda mwalonda meya wamwe naye abagasaaki eyo toko teriyo mukulu kibazo munafu muzibu. Kakati eyo ne kiba kimu ne tubeera ku nsonga ya public transport nti KCC nnungi nnyo mu kuvaayo n'ebiragiro naye gonyini gobadde obuuza blueprint eri luddawa era njagala oyambe reporter wa Simba lwanaddayo nga Amongi ayogera muweeyo ku bibuuzo ebimu ng'ebyo nti wange ministers oko tulage alternative yo yeruwa ne Kampala Metropolitan gwoyogerako akomawa kubanga ne Gundi agenda kuvaayo ani mukwano Bwanika akugaye Amongi oli minister wa Kampala nze wange tofugayo nze ndi district chairperson waki naye naffe twagala revenue paaka zino naffe tuyina engeri gye tusobola zikola ki okuzima nejinga conflict eyo egenda kujja era yaliwoko kuba waliwo baga nti esente nga basoloza emitwalo 12 Kampala yezitwala district endala ziga nti naye ne bano bemusoloozaako bava waffe naffe mwandibadde mutuddizaako kaki ka percentage omukulu yabiyingira mulaga nti kakati yagenda okugezeka sente za taxi baze kunganyize mu URA naye tekinakola kyamaze mwaka mulamba bakyogera proposal yazze nti kati bajja kutusasula emitwalo 7 omwaka mulamba
ekyo nakyo ne kibeerawo. Tuyinamu gurupu y'abantu kiriva ogambye ab'ebigugu abalinda kiriwo ekigwa, era ninda kulaba paaka gye baddaabiriza eno empya enevaamu structures, kubanga empya gye baakola bwe baali bagiggalawo ng'aga nti bagenda giddaabiriza, yagenda okudda ng'awayimirira emmotoka wasigadde kaki kapapajjo eri omukwano gwa Muwanga tayinza kwevuma kuddaabiriza paaka eyo. y'omu kubaakuunyuulako yasikako ekigugu. oyinza okubanga mukwano gwa Muwanga ate naye nga bamuyisaawo okwo kubanga eri omusango guli mu kooti eri abeekuŋŋaanya bateekawo obuzimbe bwabwe, kakati ne bagenda mu banka ne bafuna looni, kati bagenda okwekanga ng'ekizimbe kyataddewo half lawyer ne banka bagitutte